Obuyonjo kintu kikulu nnyo mu bulamu nga tekikuma ku mbeera zaffe wabula n'ebidduka. Bwe kityo tukuleetedde ensonga lwaki direeva alina okukuuma obuyonjo ku mmotoka. Direeva omutuufu ffe nga bwe tutera okutambula tutera okumutunuulira okuva ku ye ku nnyambala ye n'omutunuulira engeri gy'ayambadde n'omanya nti emmotoka gy'alina okuvuga esaanidde okuba bw'eti. Ronald Nkata ng'ono musomesa wa bidduka ku ttendekero lya Uganda Standard Driving Agency agamba nti omuvuzi yenna alina okulabirira ekidduka kuba kiba kiraga embeera ez'omuntu mu bulamu nga bwe kituuka ku bavuga emmotoka ez'olukale obuyonjo buba bukulu nnyo. Tusanga emitto nga gyayulika nga tuli ku byuma kwe tutuula, ekintu ekitalabika bulungi eri abasaabaze n'osanga emmotoka nkyafu. Osanga omutto ogwandibadde gutwaliddwa okuddizibwako okuteekebwamu siponji n'olugoye nga tebitunuuliddwa, so nga omwo mwe muva obulwadde, mwe muva ebiyenje, mwe muva ebiwuka byonna ebiyinza okutugendera ku ngoye olw'okuba nti obukyafu mwe buli mu mmotoka. Nkata agamba nti okwoza emmotoka kya mugaso nnyo nga wano emmotoka eyozebwa kungulu ne munda nga n'obukyafu bwafulumizibwa. Emitto nagyo girina okwozebwa ne gitukola kuba bwe kitakolebwa oba ogoba bakasitoma. Ne munda mu mmotoka mwennyini omuntu we batuula nti muteekwa okuddaabirizibwa olw'ensonga nti twesanze nti buli tubeera ku kkubo okwo osanga emmotoka nga teyandibadde ku luguudo lwa bintu ebyo ebitonotono so nga byandibadde ebitereezebwa. Nkata era agamba nti omugoba w'emmotoka alina okuba omwegendereza ng'avuga kuba okukalabula emmotoka nayo kigirabisa bubi ng'awa amagezi abagoba b'ebidduka okutwala emmotoka eri abazirabirira ne bamutabulira langi ekwatagana n'emmotoka. Nti embeera yaazo kungulu ku bode yeetaagisa ekintu ekiyeetaaga okupulaninga mu budde okukiwa ebbanga eddene. Nkata ayongerako nti omugoba alina okwekenneenya emipiira n'endabirwamu ey'omu maaso kubanga gyakozesa okulaba gy'alaga. Okujja egy'omu maaso ogiteeka emabega kye bayita rotation of the tires from okuva mu maaso ng'oteeka emabega. So tetuvuga mupiira nti tuvuge giggweko olyoke okyusa omulundi gumu. Baddereeva nabo batubuulidde nga bwe bafaayo okuba abayonjo nga ne bannannyini mmotoka balina okubawa ebyetaagisa. Kyokka bano okusinga beekokkodde abasaabaze amala gasobola kasiro mu bidduka. Tulina baddereeva abamu ku masiteegi agasinga abakyafu. Kyo abakyafu mwe bali ne si ffenna. Ogwo mulimu gwa bannannyini mmotoka bakama baffe. Kuba tukola ssente zaabwe buli lunaku bulungi nnyo ne tuzibawa mu bujjuvu ne batafaayo kukanika emmotoka zaabwe. Kati nze akola mu mmotoka sijja kujja kukanika ate nga waliwo nannyini gwempa ssente buli lunaku. Tulina obuzibu bw'abakyala. Mukola enviiri mwesigama emito gyaffe n'ova ku mutto gwonna nga guliko ebizigo enviiri ne zituwunyirira ayi ne muganda ffe bakyamu. Badereva abakyafu beerongoose ne bannannyini mmotoka bakole mmotoka zaabwe. Baba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bidduka nga bakulembeddwamu omuwandiisi wa Transport Licensing Board Winston Katushabe bategeezeza nti waliwo ekibonerezo ekiweebwa omuntu singa aba alemereddwa okulabirira emmotoka ye. Emitwalo 2 oba bajja kukusiba emyezi 6 oba byombi osasula fayini eyo emitwalo 2 ne bakusindikamu ku emyezi 6. Peace Navuga yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.